Kooti y'amagye etula Makindye ng'ekubirizibwa omulamuzi era ssentebe wa Lieutenant General Nduguti olwaliro ewadde ensala y'omusango okuvunaanibwa Hajji Abdullah Kitatta ne banne 12. Kooti esazeewo okuyimbula banne ba Kitatta basatu okuli Semwogere Sande, Kayondo Jonathan ne Ssengo Basane ku misango gye badde gibavunaanibwa. Jjondera omulamuzi n'abalagira bagende balye butaala. With no case to answer and acquits them on the charges before this court unless held on other lawful charges. Ye Kitatta Kibirige Jowero Mogema Hussein Sekaja Ibrahim Twino Mujuni Amoni Sebata Hassan Semfuka Matia Ngobi Swali Bwanika Fred Sebandeke Johnny omulamuzi abalagidde bewozeewo ku misango y'omukaaga egibavunaanibwa. They all have to answer because the ammunitions were recovered in A1's vehicle, which was occupied by A12 and A13. Wala Kitatta emisango gyonna alina okwewozaako egitali kuba n'omwenda nga balinako emisango ena atabala 5. Bano bavunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'ebisi omuli pisito 2 emmundu emu ebyambalo byamukwata mmondo n'amasasi nga biro byonna babirina mu bonywa bateeka okusinziira ku kooti eno. And that the accused persons had no valid license for firearms or ammunition. Omulamuzi Guti omusango ongezeeyo okutuusa mu 7 omwezi ogujja luva lwa kkooti ogudde ku n'abooluganda ba Kitatta adde abennyamivu ne batubulira embeera gye bayitamu ekiseera kino. Mwana wange ono yamaze senior 4 omulala yakamala P7 siina gye ngenda teeka baana kuba siina ssente siina busobozi babitongole by'amawulire ebyo ebinanyamba mu nnyambe kuba baana bange saagala bakomye mu kkubo. Basabye Pulezidenti Museveni okubayambako ku nsonga zaabwe. Ne tusaba Pulezidenti Museveni ayingire mu kintu kya Kitatta. Ensi eri mu buswavu ku bintu ebiri wano. Mungiri agaba James Michael abino Mugisha Esau ne Najema Maria Mbagombye ku kooti y'amagye Makindye okusobola okulya omusango okuvunaanibwa akuli ekitongole ky'operation with creation Nakawa Kano David Kaluhanga eyatwala enkoko zaabwe. Bale bamu ku bamemba ba Nakawa paaka ya Farmers Cooperative esangibwa Nakawa ng'era banika munana nga bagola obukoko Kano Kaluhanga ku sinsiru 15 buli kamu era n'abasuubiza okubagulako ku mutalo gumu n'ekitondo. Mu kuzitwala yatugaba bagenda kutuwa emmere bajja kuzitemako essente za kuzitemako nga batusasula emmere bwe twaluka okugino nayo ne batandika okutubuzaabuza ne tufuna abantu abatuwola ssente ne tuliseeza enkoko emyezi 2. N'agamba bazitwala bweru kye batugamba kati tetumanyi bazitunda bazitwala ebweru ne bamusasula ssente n'atatuwa ssente zaffe. Basabye ekikwatawo kubayamba ku nsonga eno kubanga basooka okubategeeza nga Kano Kaluhanga bwe yakwatibwa era aliwo akutwala mu kooti y'amagye ku bbalaza ya wiiki ewedde. Naye tuzize badde batugenda bagenda muleta kooti ne kulisiti kwali nakataze. Tuli abantu 68 tubanja miliyoni 5 n'okusobamu. Kati General Salim Saleh tetumanyi baguwa Kaluhanga okutubba tetumanyi naye tusaba buyambi okuva gy'oli taata. Josephine Senfuma yakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.